twatuza abaana 8 naye abaana abalinako A's eziwera 6 n'okudda waggulu basuka abayizi 50. Ekyo kitegeeza nti it's a super performance. Tukoze bulungi nnyo ng'essomero, curriculum ne badde n'okusoomooza, twebaza ne project ne ya project work n'olwange bakoze bulungi nnyo era abaana baffe. Yadde omwana wange yasinze wano naye kizze kibaawo nti essomero likuumye omutindo, abayizi bayita bulungi, ate si yayise yekka n'abalala bonna bakoze bulungi yadde nga yasinze. So twagala nnyo okwebaza director n'abasomesa baffe abalungi olw'enkolagana ennungi gye balina wakati w'abazadde ate nabo ate wamu n'abaana baffe engeri gye bababudaabuda. Bakoze bulungi mu mwaka guno okukola obulungi ennyo bwe kiti kivudde mu kusookera ddala okwesiga Katonda kuba buli kintu kyonna twakimukwasa era nga core values zaffe bwe ziri essomero lyaffe eriri church founded and government aided. nga bwe mulaba essanyu lya waggulu nnyo olw'abaana baffe okuyita obulungi. Abaana baffe bonna 103 bayitidde mu first class. Tetuyina mutu, tetuyina kuli, tetuyina feedi. Ekisobozesa okukola obulungi y'ensengeka ey'ebyenjigiriza bye tulina mu ssomero lyaffe lino. Abaana baffe bakoledde ddala bulungi nnyo, twatuza abaana 91 era abaana abo bonna bayise bulungi nga tufunye A ne bafuna B era abasembi bafunye C. Nebaza Katonda olw'obuwanguzi, abaana baffe bayise bulungi, twatuza abaana 34 bonna bayitidde mu result 1. Ekyabasobozesezza okuyita obulungi y'enkolegana abazadde, abasomesa wamu n'abaana. Aye Katonda yatusobozesa twabisa abaana bona Jinja Progressive Annex yabaire n'abaana 17 bona 17 babitiire mu iddaala erisooka obalisa otuwa. I just want to thank my school. I want to thank everybody, the teachers, my parents, and everybody. The school has been helping us doing everything in practical. Yeah. Bawandisa abaana 257 bonka abatasobola kukola bibuuzo aye 254 abakola ebibuuzo bona babise. Abaana bano beze okuhandolinga ebizibu nga nchetweta problem solving ngera n'endowooza yaibwe nsugulumuku kwebaire mu curriculum enkaire. Nayitidde mu result esooka neera neebaza nnyo Mukama Katonda okunsobozesa okukola bwenti. We sat 116 candidates and all of them passed in result 1 with 2 students scoring A's in all the subjects they registered for. Twagala okwebaza abazadde b'abaana bano bonna, twagala okwebaza abasomesa abakoze omulimu ogw'ettendo okusomesa n'okulabirira abaana bano. Abaana baffe bonna aba senior 4 abaatula omwaka oguwedde USE bonna abaana 104 bayise mu result 1. Majority of the students have completed with the A's and B's, and some few with the C's. So it is a very great achievement, and we attribute it to our staff, which has been very active and committed, the parents, the stakeholders, and the well-wishers. This was nothing that we could have imagined because new curriculum was so confusing at the first spot, but right now we've made it. Bonna bayise okweyongerayo n'emisomo gyabwe egiddako. Twebaza Katonda, twebaza abasomesa, twebaza aba directors,
n'abaana bannaabwe olwa performance ennungi. Abaana bonna abaatudde ebibiri nkaaga mu omu ekyo buli omu agenda kufuna certificate. Abaana baffe bonna bafunye obubonero obuli wakati wa A ne C. Tewali baana basusseewo awo mu subject zonna era nga tulina abaana babiri abaafunye ezokka.